N'oleeta mome Dubai nga twagamba tujja naye momo bwe yali ajja. Momo yali alina state. Momo yangamba yankubira nanga gwe nze ndi eno ashiri yandeese ningamba yala. Kale omukutu CRUZ exclusive kosinzidde okuba nga ate otulabira. Allen CRUZ gemanya nyongera okukwaniza ina gyo otulabira. Tuli proudly powered by Marus Bridals. Bano basanga ali Connect Plaza ate kotade AfriSap bagamba nti koso omukutu gwabwe wa www.afrisapug.com osobola okuba nga ate bakudelivaringira ebintu ewaka gwali e Uganda osobola okuba nga ate ebintu obifuna bulungi. Nsizidde mu ggwanga erya UAE ekibuga Dubai wensinzidde okuba nga ate nkwereza olunaku olwali. Nasizeewo n'engamba kanzigendabe ate ku bavubuka abato abakolera e Dubai ate nga beekozesa bintu bino abasinga abavubuka abali mu nsi ez'enjawulo. Ngenda kujja mu America omwaka guno nga tegunnagwako nyinza okujjako ne UKawo okulaba ku bavubuka ab'enjawulo n'abakyala ab'enjawulo abeekozesa mu nsi ezitali zaabwe. Si kintu kyangu ddala n'akamu naye bw'olaba omuvubuka ng'ali mu ggwanga ng'erya Dubai ng'alina kampani ye maybe ayinza okuinspiringako abavubuka abalala. Kale Kim kamera kwali bulungi okuba ng'ensonga zino tuzikwasaganya bulungi nnyo ate bannaffe ba Fly Uganda Airline bagamba nti oyagala kutambula otya oyagala tambula ova mu nsi ki ogenda mu nsi ki oyagala genda Kenya Tanzania Burundi Dubai London kwegamba Uganda Airline ebintu babikwasaganyiza ddala bulungi nnyo bulungi ddala. Booking a ticket yo ng'obudde bukyali nange gye nakozesezza ne batutuusa bulungi nnyo bulungi. Ali e Uganda kozesa office yaffe eriyawo okuliraana Victoria University awo ku Ginger Road we basinzira okuba nga ate bakuweereza. Omukyala Madam Regina nkutumiddeko nnyo, omukyala Sandra Madam Sandra nawe nkutumiddeko nnyo ku Uganda Airlines, omukyala Claire akola ku social media nkutumiddeko nnyo. Tiimu yange eri awo nnungi nnyo bankolako bulungi nnyo nga nzize ku Uganda Airline awo e Kampala. Naye ng'olunaku olwaleero tulina omukyala yayogerera bannayuganda wano mu ggwanga erya UAE era nga ebizibu ebisinga atera okuba nga ate babisootinga. Ngenda mubuuza ku issue ya mwana muwala eyafiiridde wano gwe basanze mu buliri ng'afudde. Ekintu ekyo yakitegeddeko kyawedde kitya kigenda kitya keesi egenda etya eyo okulaba nga ate ensonga ziggukira ddala. Kasooka tubuuzeeko n'oluvannyuma tutandikire awo. Buuza ku batulaba nnyabo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muje bareko oba budde bwa misana. Muri mutya banange, how are you? My name is Ashley and I was thinking about Ashley Quality. I'm the PR of Ugandans in UAE. Okay. Yes, under the Association of Ugandans in UAE. Yibamanyinga AUU. Ne government yekumanyi? Government emanyi akakiiko kaffe bakatongoza last time. Ani akatongoza? Mukulembeze yajja n'atulaba. Era nayagala emirimu gye tukola. Mukulembeze ki? Wa Uganda mwennyini nyini. Gwe tulina. President Yoweri Kaguta Museveni. Yes, yajja. Yeah. Yatongoza. Yes. So muri official. Tuli official era batumanyi era tuyamba okubeeranga. Body erikani eyimiridde etya? Tulina president Okay. bayita Abdul Basit Nsubuga nga yakulira states zonna. Yeah. Musajja mukakamu, musajja mulungi, musajja muzadde. Nekibako ne vice president amuyita Kamoga Robert Salongo, ye vice president. Then tuina but states abali different states tuina president. Tuina president wa Abu Dhabi bamuyita Sebugwawo Ismail, musajja akola ne Al Halij Paper ya Dubai. Then tuina president wa Dubai bamuyita Mustafa Ndugwa, chairman wa Dubai Mustafa Ndugwa. Ya ndoza yakyasinga okubeera popular. Okay. Kuba aina amaanyi nnyo aga media. Then tuina ne wa Sharjah bamuyita Kamoga Ismail, musajja mutunzi akolera ddala amasuuti amalungi. Olina omunoonya akuwe sente za bulango. Ngenda munoonya. Yeah, then I know kumba sente za bulango. Tuina wa Raisal Kaima bamuyita Musa, mukulu Musa. And then tuina wa Al Ain bamuyita Abdul Kadir Mutajaz. Those Mutajaz mubanywa kagundi kawempe awo Abdul Kadir Mutajaz akola omulimu omunene nnyo. Aina ne vice president we kati buli state ina akakiiko kako. Kati gwe top gwe PR. Kati zendi PR oba ayogerera. Ayogerera.
naye kyembadde njagala like okwogerako like buli state ina akakiiko kaayo like let's say kati president Spanya chairman wa Dubai naye alina akakiiko ke wansi era recently yatongozza akakiiko ke ndoza ne vibes bamuwadde obwa publicity wa Dubai okubeera nga adaga gundi musasulwa nedda ekintu kyalabana kyewa it's a humanitarian thing era njagala tegeeza abantu ababeera bantekanye ku pressure bannange tetufuna ssente mu kino ekintu bakutera ku pressure nga bagamba ki nakusindikidde message notanziramu ne mwasalawo okubaweereza twasalawo okubaweereza it's just about helping you know wali abantu nga bakulanga they just like to help people yeah so and the AUU format nene buri gundi ina mukulembeze wayo you know kati ze NDPR then tuina n'abakyala bamwita ZAM tuina ba advisors banji like advisors aba senior advisor about advising mu bintu yes kachiko kanene nnyo era kabaddewo for 4 years twafunamu obuzibu bwa covid yatuyingirira awo netsoka netustopingamu katinitini nebeera like twayamba mu covid actually twakola omulimu ogwatendo you know but of course tulina publicity ya media that's the problem yeah wow. Ebigendererwa byammwe ng'akakiiko akuliko abaana abetulaba abaana bafiira wano ne tulaba ate nga bakubira ffe ab'e Kampala abayina emikutu okulanga nti bannaegundi yafudde twagala muzaayo tulabye abaana bebasibye mu makomera bebasibidde wano tulabye abaana visa ziweddeko tebannadda ku Banias wajjuddewo abaana tulaba abaana abamaze ebbanga nga tebasasulwa gye bakolera mwe ng'akakiiko mukoze eki ku nsonga zino era njogere kino ekintu nga sikidumyemu ffe ng'akakiiko our work is to help but Alan tetugenda kuyamba buli muntu nze nga Ashley right now nina ebizibu byange bingi okiraba kyenkugamba nati mwasalawo okuweereza abantu twasalawo okuweereza but wali ebizibu bye tutasobola nga ffe for example abaana abali ku Banias bali mu absconding okitegedde ali mu absconding yadduka mu kiyumba how can we help such a person nze natuukayo Banias actually one time I think nze omu ku bantu I was one of the first people to be called to go there natuukayo omwana n'angamba alina absconding talina mulimu naye tayagala kudda waka how do we help such a person tell me absconding kitegeeza wadduse visa yo talina mugaso okiraba tewakubira leba tiwasoka okufuna obuyambi obusooka right now uli mu visa toyina wantu gyobeera that means the only option is to go home ate toyagala kudda waka kati wali ebizibu ebiri so much complicated fe okudilingamu nabyo you know but of course wali ebingi betukola for us our main aim in the UAE is unity because when you omugata abantu you get all the help you need wabanga nze Alan divorce let's say shema fena tuli wamu we can never miss out to have what a solution for something so our main aim is to unite Ugandans in UAE to make them one after that byonna bikulachi biddako tutunulire of late waliwo omwana muwala eyafiiridde bafidde tulina abawala abasatu abafudde so far the first person is the girl who flew from the building nagwa wansi mwenyini eyabuuka tulina bukakavu as per now actually the last time I checked president yali akyafollowinga ku nsonga eyo ategere omwana yali ayina na overstay era natukira ne company eyo yamukolera visa eyo nga they are ready when they get the birth certificate they are ready to help out omwana akole ki bamutwale waka so tulina oyo tetumanyi ani yamusula wabula they are still investigating to get to know because ensi eno irimu ebintu byako biri so tight tulina okubeera nga tubyogera nnyo then tulina omwana ono yafudde Sophie the girl abadde akola ne Aman Laws oyo bagamba like she was sick for 2 days yeah era ndoza gundi report yavuddeyo buli kimu kyavuddeyo the last time I check bali kusonda sente bakaweza mu 13 ndoza they need about 15 million so for us as AUU we come out through this hard situation Sophie yone yasembyeyo after Sophie there's Shamim abadde akola ne Adidas yoyo Shamim yafa just naturally era nayogeddeko ne brother where I called him nemuwa
gundi zange condolences zange kuva mu AUU nangamba company ya Adidas ebadde muvunana wano they are ready to take off kati oyo tuchumuinako buzibu bagenda muzayo yes bagenda muzayo company yes post yangambe just abadde anoonya ekifo kibasobola okutuula then like just to have people kugubaga yes Sophie ye entegeka ye tena kubeera like organized but what I will say is to Jantia we come in to help out ntisawa zino Sophie yetaga 15 million my work as the PR is to mobilize to get this money Alan I can tell you and I'm not scared to say this on your TV I have helped over 20 people or 30 people to take their body home. I have mobilized. Like within thick and thin, you know. Abantu abasinga bantegera mwezi nsonga like bana yashirwari afudde wano katuje ne to mobilizing ne tufuna sente. Before that even wali omwana omulala yali Yesu era Albasha the same place. Cause in nature Alan wombena mwogera ku mikutu gino mujukize abaana abakolera wano mu UAE. Morals very important. Mula lero mujja wano ne mweyagala mweno nsi but mwogera tuka ekiseera nga ate musobola kujja wano. I'm saying this nze sigenda ku getting scared manya abantu basinga they are scared of saying this. By the way abantu abana Uganda kati abali mu UAE bakola mpisimbi nyingi there is a lot of bad morals going on nalabe kati chikuta chaba fake agent kitabuse fake agent bakuba abantu live. These are the same things that they are making our in-laws Nigerians having issues, you know. So because of bad character, you know. Kati Ugandans tubadde tumanyikibwanga abantu abalungi, you know. Tuine empise nungi, everything is good, but now we are getting spoiled every day. So me as a PR, I would like to also call upon Ugandans to batereze kumpisa. Mpisa zitabuse nnyo. Lwaki abaana mubakkiriza kati gwe PR mukkiriza era mugenda maaso n'okulaba ekikolwa eky'abaana be bagamba nti funa visa ya myezi 3 ojje wano onoonye omulimu ate oluusi abasinga obungi ne balemerera ate temuvuddeyo ku advising abaana nkola ntuufu era abaana bano bandi badde bakola batya. Let me tell you something. Ekintu ky'okujja wano ne visa ya myezi 3 it's not a bad idea. It's not a bad idea at all. But Alan, how have you come? How prepared are you? Abana abasinga bajja najja visa emyezi 3 nagenda mukwebaka mu bed space. You buli muntu mu bulamu abeera ne visions ze n'aziwandiika. Ngenda kutambula Dubai Mall yonna nga anoonya mirimu. Fena twajja like that. And people are getting jobs. It's not a joke. Teri bintu bya mirimu tegiriyo. Wejiri, but it's you. How connective are you? How are you looking for the jobs? Don't expect the job will come to you on your bed. They said I've seen when I meet someone new who is looking for a job, I ask them, how have you been looking for a job? Nagamba mbadde nsula CV wari Marina. Mbadde nkola ki nimugamba, are you applying online? Which sites are you even applying online? How is your CV? Okitegera. So good year kola okujja na myezi 3 is not a bad idea. But nengera woba wawudde wano ku mukutu no bagamba nti boboze ABCD naye abaana basinga babagamba bugambi gwe funa milioni 6 ogende Dubai onoonye omulimu wenoonyeze tebababuulidde nti waliyo ABC tebabagamba mbu haso weeri era nze nsana kubikuda message zange omuntu atandika ebyo simanyi jobs mugambirawo I don't do jobs but I encourage you. I will try to show you how to look for a job. Obanga ontukidde n'ombuuza nja kugamba byennyini ze byenakola ki byenakozesa okufuna mirimu okiraba byebyo ne abaana bafuna buzibu ki obusinga okubeerawo ng'abaana abo bazze abasinga mistakes ze bakola ze basinga okukola bajja wano ne beerabira ennaku yaabwe ne bagenda ku Burj Khalifa ne bagenda mu Burj Khalifa ne batandika ogenda mu buyembe desert ne bya desert biveeko anti bali mu live bafuka ba lifeist najja yazindira mu 5 ate n'atandika okubeera nga agenda mu kayembe kunywa omwenge. What is kayembe? Those small places they go and drink alcohol. Mwebuli wano mu Dubai. Mwebuli enkutidde. Abaana bagenda mu buyembe. Bagenda mu buyembe n'atandika okunywa gundi ate wuyo atandise ebintu by'enjaga. Abaana babikola. Alan, tell people that bagenda ko ne mixa gy'abaana baffe.
oshitegeera abaana baffe bagenda kuba baagala kujja mu nsinga zino abaana bo you know it's the future today. People the Nigerians who are suffering in this country, they are paying for the mistakes of the Nigerians who came here 10 years ago or 8 years ago. These are the same mistakes we are going to pay in the future. Businesswoman, I'm looking at other business. Kwanda business ya visa. Ina tiro kufuka ekizibu for Ugandans. Ogenda tandika kulima. Oba bumyu. Is it bumyu? Olime. Kubanga discipline etabuse abana abanywe ebintu abana bakola ebintu I know it's everyone's desires ate buli mwakola buli kyayagala tuli bavubuka bato buli omu ava Kampala najja kunayiye ekibuga omaze mu Dubai emyaka ejiwera 6 bwe wajja watandikira ku mulimu ki ekirala okutuuka no woli nawe ngoyinawo ka company akakwano mu Dubai myezi 5 inawo kaite company sika company anti like ndimugeza kusigira mvubuka nti ngo mvubuka bwana agamba nanseyo ka business kange nga edikenzo nti bavubuka bangi bandi kyagadde enzija n'entandika na mulimu ki okutuuka woli ebeera statement nyenye njoyinza okuwa omuvubuka mu bufunze. Mubufunze, I came in, by the way, that is a very long story. We know kwata Rugendo Lala Oje because it's a really, really long story. Let's first go but brief. Let's say I started as a security receptionist. Oh. Okay. And ne chindu chenali ninanze chibaita vision. Security receptionist. Yeah, kola atia. Obera wadi ku reception nengo di security. Yeah, nevao nemfuka guni ningena nenkola mu company jebaita Zara. Neva mu Zara. No, I first Zara nekola ensawo. Yes, I first worked with EDNH. It's Abu Dhabi National Hotels. And then I went to Zara. Nemana nevao ningena ku company jebaita Dusk. Yari ekola visa. From there, that's when nentandika wa. Obulamu obusango otya. Goti yakuzibwalira mu Dubai. Ganakaja, life was so hard having the fact I was a mother. You a mother? Yes. Oh. Yes, I'm a mother of a very beautiful young girl. She's called Faiza, 7 years. So it Tata we was yamukulekera. Nedda sebo. Togendeyo. Yeah, togendeyo. Manyife bannamawulire. Tukubawo tukisuulawo. Abasajja abali responsible. Ashley Quality and says the father denied child. Oh, mama. Obo wedde. No. Nedda sebo. Omanyi abakyala bangi bajja eno ku kyeyo naye ng'ensonga y'abataata kubabonya mukyala naga kangere enkolerera abaana bange. Nedda, it was the other way around. Actually najja nga yandese n'okundeeta. Try to get tandika obulamu. Ye yakuleeta? Ye yandeeta. Your ex-husband? Yes. Wow, mutumireko bambi. Hassan Nsimbi nkutumidde nnyo. Thank you for being a nice person. Yes. Hassan Nsimbi. Wow. Bambi wali omwagala. Mama nkutumiddeko nnyo wonna woli mama 19. Omanyi twasooka okumitinga ne Ashley ono. Twali tukola program yaffe ya Saturday Fetuliko. Mama nangamba Alani. Namukwano gwange aveyo bweru njaka tumukyaze esawa ina natwala bweru bannange nayaka mama wabatwala naye mama yeye alinnya na Ashley mwana gwa Ashley you're not going to see heaven. I'm telling you no leta mama Dubai nga twagamba tujja naye mama bwe yali mama ndo yali aina state mama yangamba yankubira nanga gwe nze ndi eno Ashley yandese ningamba yala mama mukwano gwange nnyo. She's an amazing person. Yeah. Otherwise obulamu butambula buti eno? Obulamu si bubi. Obulamu butambula bulungi. I thank God. I'm doing good. Yes, yeah. Singa omuvubuka ali wano e Dubai ngali stuck bambi ebintu biganye. Nenga is a good person. Mwana mulungi aba mu family enjavu tebalina kye bayina. Naye yajja wano. Mwe ku namba yo yasobola okukubirako maybe n'omuyamba. Okuyamba oyinza obutamuyamba nti ogenda mufunira mulimu but oyinza omuadvisinga mu ngeri entuufu nti oba munnange ensonga zino wezisokoddeko ewaka ekisooka njagala okwogera in this way. Abantu abasinga babadde bansindikira message. Sometimes they need help. But I try to send them to the correct people in their states. For example, omwana ansindikira message ali Alain ali stuck. I send them to Abdul Kadir oba Kakande. Ali mayor wa Gundi.
ewagundi wa Al-Ain. So umuntu yena aine ekizibu first of all asobola kuncontactinga ku Facebook yange Ashley Quality ye yasalawo ekole ebintu byana chewa Ashley Quality. Yes, Ashley Quality. So ku Facebook eyo osobola okuntukirako n'ombulira ekizibu kyo. I will send you to the correct people, to the correct people asobola okuyamba at that particular time. Naye olinga ayagala problem ayagala jogera like with me myself asobola okunfuna ku number yange 052 988 1139. Wow. Nzijukiza okubagamba nti discipline is very important. Nekirala unity is also important. Tukoze ebintu like even events bana Uganda tukola mipira bichi. I'd like to urge Ugandans to come. Kubanga abantu abasinga bibagatta. Yes. They unite. Yes. Omugano kujja muzino events tugenda tukango ine ekizibu. We cannot come through because you also ignored us. You're like, who are these people? Uchitegera. Umanyi bana Uganda baina that mentality. Wagamba sakara bana Uganda, but you need us. Tuli mwe nsi. We don't know people. We are the family. Siyafe. Yeah, you're right. So tuina kuberanga tuli wamu cause abali wano kati baganda bange baganda bena baleka yo Kampala. Uchitegera. So we have to be united and we have to be disciplined. Ngatuna tukubanga tumaliriza. Wagudde mu bintu bya Uganda Airline. Batugamba buli asaba ticket wano agende wa Ashiri. Uganda Airline gende wa Ashiri. Ashiri wakoze eki Uganda Airline. Omanya shiro limchala mukozi wetega Uganda Airlines are my friends. Uganda Airlines. Omukulu Chisembo Moses. Yes, the manager Uganda Airlines. Aina kasente. Tubidde ko nyosebo. Aina kasente tumuyisemo oluseke divoshi. Chisembo Moses. Kisembo Moses akoze omulimo ogwatendo okumarketinga Uganda Airline mu UAE. Ne mbadde nsaba bana Uganda bali. By the way, abana Uganda tebanategera Uganda Airline. By the way, you know my brother. Yogera nnyo ate ne befulant babimanyi. Naye abana Uganda bamutemanyi Uganda Airline nungi. I swear. My brother uses Emirates all his life. He has Emirates membership card, like all his life. But for the first time all his life. Yes, all his life. For the first time during December, he used Uganda Airlines. He told me, sis, Uganda Airlines is on point. I'm booking it next time. Uganda Airlines yakabikati. Ninya ku Airbus. Airbus. Hey. Airbus. Hey. Ninya ku Airbus. Anko Piraji yatugamba nungi. Ninye ku Bombardier nungi. Kwegamba Bombardier mbozi wali ogenda wa Sudan. Hey. I saw you. Yes, me. You know you're my friend. You're my friend's friend, Spice Diana. Yeah. Oh, Daya. She did her EP by the way. Yeah, it was successful. She's so nice. Yeah, it was. Big up to Shiba. Turned up very well. Yes, and all the others. Yeah. Kenzo, you know. Yeah. Kuba kati ne Kazibwe Kapo agenda kola EP. Kazibwe Kapo. I don't know him. Kakati njagala okubanga tumaliza interview yaffe y'olunaku lwaliro naye nga tugamba njagala obeeye ebigambo by'ogamba bavubuka abali wano n'abo abali ewaka nga baagala okujja Dubai ennaku zino eri mu mbeera ki eyo kyetya mu bulamu. Yes, abavubuka abali wano mu UAE, I would like to tell you something. If you are here or if you just arrived here, I want you to write down down your book. You write your aims and what you want to be in the next 5 years. Write them properly. By the way, do not forget to save. It's really important. Chimanyenti Dubai, it's so beautiful. Right now there's sales for 3 days, 70% sales. Nazil has been telling me since morning, Neroni. What you sell in mall, you're going to go to the mall, you buy your Nike and Adidas shoes. Those are the same Adidas shoes you're going to go back with at Kampala, over in Kampala. So make sure you're saving, make sure you have your dreams intact, and do not forget to invest. And do not be scared to invest in UAE. Right now, UAE is the best place you can ever invest. Because investing in a place you're staying, it's more important. The security. People from Uganda are investing here in real estate right now. Wow, real estate. Real estate. I know many rich people who are investing here in real estate. And you know, so why not you? Is that your dream too? Yes. Wow. I was telling Devosh about it. So please do not be scared. Oh, so you spent with Devosh
some good time nga munyumya ku real estate business. Yes, ate omuvuka ali e Kampala yagala kujja Dubai. Dubai is a startup, I can say. By the way, nze njagala okubuulira omuvubuka ali eyo. Omwana ono asula bulungi. Nkyalidde abaana bangi abasula wano e Dubai. But okusanga omwana asula obulungi ali mu apartment ye yagala alaba Netflix akwegamba obulamu bulungi nnyo ampadde ekikopo ky'amata eno nywa buugi eno nywa migaati nanjo kyayo kale kwegamba ashiri lero naze Dubai eno nga intention yange yakula ku bavubuka bali bulungi yakukyayira ku bavubuka bali ashiri give me 5 my sister. You remember when you last saw me? Hey, ashiri osula bulungi engoye ezo zibeera ku hanga ashiri engoye engato zize yekka teri byakugatta. But it's been a dream for so long for me to reach where I am. Ekyo kikolerera bbanga ki kuba abaana omanyi olusobanu abaana bagamba better bed space okekkereze nnyo naye ashiri osula bulungi. It's not about that. By the way, it's working smart. You work smart. It's not about okusula mu bed space, it's saving. Uyinza okusula mu bed space nga you're not even kuba ngambe divorce jangu tugende naye nga divorce aganye okuvewa ashiri nga divorce alaba wantu nangambe lwaki twasuze mu hotel twalisuze ewa ashiri eno naye nengamba obulamu malidadi sana kale anjagala okuba nga ate ntumirako kyali wange Ronnie the transporter. Ronnie the transporter oyo musajja wange w'amaanyi nnyo bwe kijja. We also have partnership with him in Ashley Tours. Ronnie oyo gomula mu dread oyo omuvubuka oyo bwe kijja kamala mutokako kubanga bana mwe bana Uganda njagala nnyo babuulira nti ebyaddala mulimu abaana abakola eno abakola emirimu gyabwe bulungi. Ronnie, how are you? I'm good, how are you? Ogamba otya? Jendi mukama wange. Weebale kuntambuza ebbanga lye mmaze wano e Dubai. Alhamdulillah. Omaze ebbanga ki mu transport system? Transport system mbadde nakagigulawo company, it's kind of new for like 1 year now. Yeah. Kikyo? Nga kyange. Ekitegeza mu Dubai kisobokera ddala omuvubuka okwekozesa? Yes, like actually bwabagambeko it needs some determination. Ate nga toteekamu kutya kubanga everything is possible. Yes, you can. Kyetaagisa ki okujja e Dubai eno omuntu n'afuna emmotoka n'afuna license n'ofuna kaadi ya Emirates n'ovugira mu mateeka kyetaagisa ki? Ekisooka kyabe nanze ntya okukola ekintu kyonna ekitali mu mateeka. So mu kisooka kyabe nolina okuba you have a residence card okukkiriza okubeera wano. So olina ebintu byetasobola kukola nga tojirina. For example, you can't drive a car without a driving license. People do, but you are at risk of being caught. Nebakusiba nebakuzeewo newaka. So olina kubeera mukozi bulina ofuna obusobozi obusobola okukola ebintu byonna nga weebiraba. So budget teriiwo nti sente wabiki. Of course, we have a budget. For example, open up a company. It's not easy. Everyone can, but you need a budget. Like me, I think I used a budget of like 50 million to open up that company. Generally, 50 millions of Uganda. Yep. Naye nga buli kimu kiyita mitendera okukola ekintu ekyo. So olina okuba omugumiikiriza, olina okuba omukozi ennyo and at the same time being determined. Kati Dubai yenalina omuvuga n'omumalako. Yeah, kisinza omuntu wangambye wayagala okumuvuga. So we get people from different areas, but whilst bajja wano bangi n'agamba wajja olina okumutwala. So it depends on where wagambye okumutwala. So singa omuntu ajja n'agamba nti nzija nva Uganda nzija nenjagala nuneko airport yo ntwale wano emirimu egyo mugikola bulungi. Engeri gye mbeera mmanyi nti omuntu aba yambookinze in advance nga mpadde date ye. So era tugenda okutuuka wano mba nakulinze dda ku airport nenkutwala wajja ongambye okutwala. So customer wange mbeera manyi nti ajja. So I'm always ready for him or her watuukira. Yes, sir. Bawe namba yo. Tuwe ku namba yo singa omuntu aba yagadde okozesa services zo. Enamba yange eli 0555 679488. Ate osobola n'okutusangako ku website yaffe oba social media handles yaffe batuyita Kingdom Express Passenger Transport. Yes. Kingdom Express Passenger Transport. That's the name of the company. Okay. Yes, sir. Dubai omaze mbanga ki? Mazemu emyaka 10 kati. Yes, sir. Tuyenze bavuka bangi bakoze wano mu Dubai. Tuyinayo nemvuka munaffe Laziru naye ono wabuvuyovuyo yo omusanga mbuvuyovuyo mu dance awo biki era okumanya Laziru ono wabuvuyo amateeka ano wa kamera Laziru ono
temuyita food kati mumulaba Laziro abadde ali eno akuba buntu tuli mu interview be bano abaana nga basomesa ticha asomesa ayina byali mukuba ku papula kati Laziro bye bintu bye byabeerako otherwise akola ne makeup. Laziro, how are you? I'm very fine. How are you doing? Ogamba otya? I'm amazing. How are you? Laziro, you never watch some interview of yours nga bantu bagamba Laziro is some vibe. Yeah, sure, I'm a vibe. Yeah. Mbugamba ki? Obulamu bulungi. Okola ki Dubai? I'm a professional makeup artist. I deal with style, basically with style. But this is not a game. It's an outfit. Like this is a sketch. Yeah, a sketch of what? Of an outfit that is gonna be made for someone. Weteesete sootya mu Dubai wano yogero era woteeseteese ebbanga ky'okubeera wano maloddeeka. Dubai is a place you can either make it a home or make it a person. Go to Dubai. You either do buy or do buy. Yeah, I mean, do or gule. Do buy your granted do buy your gain. So it's either two. You either choose one of the two. Yes, you either do buy, you buy, or do buy or gain. So what we basically look at is for greener pastures to set our lives. Because believe me or trust me, east or west, home is the best. Nayo tegenda kubeera best nga toyina mukasente anan Kampala ujimanyi. Yes. Kale tuyanza. Kale omukutu CRUZ exclusive kosinzidde okubanga ate otulabira Allen CRUZ gemanya nyongero bategeza ntubadde wano ewa Ashley Tours and Travel nga bambi naye muwala muto akola ebintu byempola mpola okulabika nga naye afuna ekyokulya ate nga employing abavubuka abato obalaba wano bonna bano bavubuka bato talina musajja mukadde nti oba ali myaka gya kuloga nedda talinaawo taraje Kale sepo. Bakuyitani. Nze Shema. Jako ku nkofira katono mama akulabeke wake. Manyi mama amwe ntata mama lobala abadda emyaka nga gumwe mabega semituma gibaluma naye amanya nti gyoli oli mulamu. Gyendi ndi mulamu alhamdulillah manya gange nze Shema Sharif Rashid era nga nkolera wano ku Ashley Tours and Travel. Bakuzala wa? Banzala Kampala. Mengo awo. Maka gani? Mama wamukyala Namutebi Shafik. Obulamu bulungi alhamdulillah ngera mutuwagire yagala oli eyo yagala okujja okola tukire tukola visa na kwa 3 na ku 9 Uganda Airlines ticket ngabo omanyi nti Ashley atega abasajja be lwakuba bambadde amasaati amugambye nti gendayo sebo enzize anti wakubye ekisaati kya Ashley and Travel ate wakikubye nnyo baba gwengo omuntu tojja kwogera kituufu engoye twaze na ntono naye ekyamazima kiri nti Ashley ali ku Twitter ali ku Twitter kwe bali Ashley Tours and Travels kwe bali ku Twitter tulina page ya ku Facebook bayita naye bakusayininze owaye ndi mukunyonyola kyobadde ombuuza tulina page bayita Shafik Ashley Tours nayo genda n'obanoonyako kwe bali kakati nkutegeeza nti gwali Uganda gwe yakujja kulambulako UAE jangu wano weyambise Ashley Tours and Travels bakafulu mukutambuza okuva Uganda ojolambuleko UAE kujja ku mpombo ni abagala okulya ku restaurant y'abana Uganda eri mu Dubai Deira mudeira awo mujje tulye emmere ko anti Ashley aloza tuyisa mugati gona tukuba mirundi wa Hasani musajja wa foyo Ashley bwakujja ku kisaawe nga ngogenda ngolye emmere wa Hasani mwagala tulisa ku Eastgate Abu Dhabi tulya Hasani kakati Sebonze ndia ku Eastgate nga ndi Abu Dhabi ati ngamba botuka mudeira olya mu kumpombo ate emmere n'ogiri eringa osokera Dubai ate botuka Abu Dhabi yogera Eastgate kojja wange we tulya naye nga kyenkutegeeza kiri kimu Ashley Tours and Travels ujjekwate ojolambuleko mba tulaba ku nnyonyi tetuvaako neffe nze nganze Ashley Tours and Travels yenteeka buli kimu kubanga ntambula nga nzija wano mu UAE ne Uganda Airlines gumiza ensonga ya Uganda Airlines Uganda Airlines omukyala Madam Regina Madam Sandra Madam Claire tugenda kukutirizaako paka nga mutukkiriza Uganda Airlines nnyonyi nungi twatambulidde mu business class okubanga tujja kyabadde bulungi nnyonnyo kyabadde massive kale webale nnyo tala gye baleko ssebo kale boss nawe gye baleko bana kale amanya bampita Kasozi Shafik nkola nga sales agent Ashley Tours and Travel esewo babale kola gwe bakuzaalawa
Banzala Kawempe omwami Ahmad Siraj Matovu naye maze banga kingoli muno nakajjamu like a year naye nga njoyininze ne mukama wange oyo wava straight wakano jja wano kola era yeyandeeta akiri yakuleeta esebo olya bulungi osula bulungi alhamdulillah alhamdulillah oba babagana okubyogerako ebyo tewali kye baatugaana tuli okay to express the life we're going on kubanga naffe era tuba tulina okuinspiring abantu abajja okubaagazisa omwana wa kika kya Sebo mwana wangabi oli musambaganyi oli muganda wange ogambo oti afeba Matovu divorce watuukidde wano nga yakeeyita amannya nga 7 yasooka kweyita divorce omusambaganyi MC divorce sa divorce paka bwe yafuna etuufu n'amanya nti ye Dennis Matovu papa oli mu America nkutumiddeko nnyo pange Mr. Kisemakula papa sport ensonga zonna omusajja wo Kim tumuyina wano mu DXB ab'ennaka wabo. I love that guy. I love Mr. Semakula. Yes, I was telling you, remember? Yeah, I really like him. Yeah, I really like him. Gwe Ashida atumukubirewo oluseke wano. Ziri ku kadi. Angambe ziri ku kadi. Ne tugende ku kadi tuzidi. Divorce. Vayo nkuba oluseke. Anti gwe bakusasudde. Vayo nkuba oluseke. Wama Ashley. Sibula abatulaba. Bana batulaba mwebale Alan mwebale kujja mu UA mwebale tukyalira bambi. Wali abantu waliyo festival. Summer festival. Bagita batya? Real summer festival. MC Richie. Umanya MC Richie. Abera ku Facebook. Munonye ko olabe. Mugenda kuba muki. Mugenda kubeera mu boat cruise. Mugenda kubeera mu we're going to be part of it. Villa party, everything. Yeah, it's going to be fantastic. Naye abagaga. Ekyo MC Richie agambye tuyongere okubagamba abantu party yabagagga abayinamu kasente njagala otumira ku bagagga bonna abali wanye Dubai abagagga mwenna waliwo omukwano gwange Jackie njogedde limu lyokka naye nga just mugagga wange waliwo omugagga wange Jackie no yategeka summer festival. Mwekwateko bulungi. Saagala nnyo kola biri birala naye she's a very good friend. Twasemba okunyumya ya. Yakubate yampa ku sente naye nsuubira olwaleero gyali oba mu kivulu. Twale wa Jackie. Njagala Jackie yampe ku sente ate sigenda langa biki. Njagala Jackie yampe sente. Nawe Ashiri njagala abantu obalage okusiimako ng'okwata mu nsawo. Nja kukwata nga si ku kamera. Ashiri na Uganda bagala okulanga osimala ni CRUZ banga lyakoledde ku kitimba yoyo gwe bayita Ashiri mwe mujja tya abaana aito webale ddala kale musibe bulungi tesoose okubeera ku company but company eno egyagaliza era egabira abantu fe abakozi batuddiza kati bagenda kunzi. Actually, thank you so much. Let me hope you're going to have a blessed day. Musibe bulungi mweraba.